Katikkiro wa Buganda ng'awerekeddwako baminisita okuva e Mengo n'abakungu abalala bazzeeyo mu ggombolola y'e Nakawa okutikkula abantu ba Ssaabasajja ettoffaali. Mu bitundu ebituukiddwamu kubaddeko n'ettendekero lya Makerere University ery'obusuubuzi MUBS, ng'eno Kamalabyonna bamutisse ettoffaali erisoba mu bukadde 15. Wano akulira ettendekero lino ng'ate yaliko ne Katuukiro wa Busoga, Profesa Wasswa Balunywa awadde abakulembeze b'ennono n'abalala amagezi okukoppa enkola ya Katikkiro wa Buganda okusobola okukulaakulanya ebitundu byabwe. Can I ask the Katikkiros of various places in Uganda to emulate your action? They may not succeed as you have succeeded, but it's a good lesson for us to pick and go to our various areas where we have Katikkiros, where we have kingdoms, and say, can we learn from Katikkiro Mayiga what he has done in mobilizing others to evolve the country? Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwanukula ategeezezza nti omukulembeze yenna bamupimira ku byakoze wabula si ku kwogera kwe. Leadership is about providing solutions. Leadership isn't about citing challenges. The easiest thing to do when you're a leader is to cite a challenge. Challenges are always visible. Everyone can see them. And it can be taken, the challenges can be taken as the excuse for failing to carry out what we're supposed to carry out. And yes, at times, challenges may hinder us from doing what we're supposed to do, achieving what we yearn to achieve. But then a leader must find solutions. Bw'avudde wano yeeyongeddeyo ku kitongole ekisolooza ky'emisolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority era ng'eno nayo bamutisse ettoffaali esobye mu bukadde 19. Abakozi bano aba Uganda Revenue Authority nkugambye bonna watali kwetemamu, watali ggwanga, watali ddiini, bakuŋŋaanyiza ettoffaali ya miliyoni 18 ne mitwalo 8 mu 15. Mu kwogerako eri abakozi mu kitongole kino ategeezezza nga bwe basaanye okukulembeza obwerufu kubanga bwe bakuŋŋaanya ssente z'eggwanga era ng'abantu bwe bawulira obutali bwenkanya mu kitongole kino kibaviirako okubulankanya omusolo. Many people would be willing to pay taxes if they felt that the resources they put together as a nation are put to good use in a transparent manner. Era ono ategeezezza nga buli muntu bwe kisaanidde okuwa omusolo kubanga ye namuziga etambuza emirimu gy'eggwanga lyonna. Payment of taxes is important for the building of any country. In Uganda we say Wangalanga Musoro didn't come with the British. For as long as Uganda has existed, people have been paying taxes to build the communities. So payment of taxes is a duty that should be embraced by all. Akulira ekitongole kino Doris Akol ayongeddeko nti okukwatira awamu y'enkulaakulana eyannamaddala bw'atyo n'atendereza enkola y'ettoffaali nga bw'eri ku mulamwa ogw'okulaakulanya eggwanga. When we mobilize collectively, not only is it for us to achieve more as a community, but indeed it is part and parcel of our tradition as URA, because we believe that we can only develop Uganda together. We cannot develop Uganda single-handedly. Kitwagadde tutunulidde Buganda bwokka mu mbeera eno. Nedda tuli mu Uganda ey'awamu, Obuganda bwe bukulaakulanye ne Uganda yonna ebeekulaakulana. Kuba tubajja kubaawo atunula ng'alaba bala bagenda, ye n'agamba nti anze nja kusigala we njagala okusigala. N'olunaku lw'enkya Kamalabyonna waakusiba mu ggombolola y'e Nakawa ng'akuŋŋaanya ettoffaali mu kaweefube okuzza Buganda ku ntikko. Ku Mande ya Ssabbiiti ejja olukiiko lwe lugenda okulangirira ekiddako okukolebwa oluvannyuma lw'okumaliriza ekizimbe Masengere. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.